Tubagaliza ekisibo ekirungi mu mwenna abasiiba Allah akibabalire mwenna ate mwenna abasinza Katonda nga muyita amadini amala ag'enjawulo banaye balamusizaako era omukama waffe yeebazibwe. Olunaku olwaleero muganda wange tugenda kuba ate mu kigambo sizze bw'omunyi n'omukulu gwendeese olunaku olwaleero agenda okutubulira ku mannya ge nate era alina ekigambo ekinyuvu okuva eri Katonda ng'ettu lyatuleetedde ffe abakkiriza n'abatakkiriza mu Katonda. Tukulamusizza, tusanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okukulaba. Gyebaleko. Kaali nnyabo. Nawe gyebale. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina, yeebazibwe Mukama. Tugabane ekigambo kya Katonda. Amiina. Amannya gaffe okusooka. Amannya mpitibwa Kayongo Daniel. Kayongo Daniel. Daniel, ya. Era neyanzizza okunkyaza wano nga tugenda kugabana ku kigambo kya Katonda. Tugenda okuyiga ku nsonga lwaki Katonda yatukola ki? Yatutonda. Nsonga ki yatutekesa wano ku nsi? Era na biki bye tulina okukola? Kubanga bye bisinga obukulu. Buli we tubanga twagala okumanya gye tulaga, tulina okusooka okumanya wa gye twava. Kiba kikulu nnyo okwerabira wa gye wava. Kubanga weerabira wa gye wava n'egy'olaga tokola ki? Oba tosobola kutegeerayo. Tulaba ebintu ebigenda mu maaso mu nsi ebitali birungi, ebintu ebyennyamiza. Waliwo nabaddeko waawo kati nga alaba ku mitimbagano gyaffe gino gye tutera okulaba. Waliwo omwami gwe nalabye nga bamutwalako ettaka lye. Naye ng'omwami ali mu nnaku ey'ekika ekya waggulu. Neggulo naluli nali ndaba amawulire ne ndaba omwami eyatta famire ye yonna. Nsonga ki? Ng'agamba mbuno talina kyakubaliisa, talina kyakubalabirira. Naye ensonga kati ye neyeerekawo. Naye yali ayagala kwetta naye teyafa. Ekirungi ye teyafa kuba ye obulamu yasigala oba famire ye obulamu yabujjawo. Kati tulaba ensi gyeraga ng'ensi gyegenda si walungi. Kwe kujja okugabanako nammwe ki Katonda kye yakola ki? Kye yatutondera okukola. Lwaki yatuteeka ku nsi eno era tuvaawa? Kubanga ebyo bintu bikulu okubimanya. Wa gye twava. Tuli ku nsi kuno naye tetuli ba ku nsi kuno. Kubanga we tusoma mu kitabo ekitukuvu Bayibuli mu luberyeberye essuula esooka olunyiriro olw'abiri tulaba Katonda ng'agamba leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Ekitegeeza ffe tuli mu kifaananyi kya Katonda. Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Naye ng'ensonga lwaki yatutonda tubeere ku nsi kuno, ensi eno tugifuge, tugyeyagaliremu. Okitegeera? Tufuge buli kimu ekikola ki? Ekigirimu era kye yatukwasa okukola ki? Kye yatukwasa okufuga. Kati Katonda we yali atonda omuntu yamutonda mu bintu bibiri, mu ngeri bbiri. Yatonda omubiri guno, yatonda n'omwoyo. Kitegeera? Omwoyo tegufa, omubiri gwe gukola ki? Omubiri gwe gufa. Naye Katonda we yali atonda yatonda omuntu ogwo. Yatonda omwoyo gumu. Yatonda Adamu, jjajjaffe, ffenna mwe twali. Ye yatonda omuntu omu. Kati Katonda waba atulaba ffenna ye alaba Adamu. Yensonga lwaki olw'omuntu omu ekibi kyayingira mu nsi. Olw'omuntu omu ekibi kyakola ki? Ekibi kyasaasaana. Ffenna kubanga twali mwani? Tuva mu lulyo lumu. Ffenna twali mu Adamu. Ffenna twali mu Adamu kubanga omwoyo gwe yatonda omwoyo gumu, ffenna nga mwetukola ki? Mwe tuli. Era Katonda waba ayagala ffenna atulaba nga Adamu. Era we twayonoona ffenna okwonoona ekibi okuyingira mu nsi. Ekibi kitegeeza si bino ebibi bye tukola ebyokwenda, ebyokuvuma, ebyokukola kya. Ekibi kwawukana enjawukana yaffe ne Katonda. Otegedde
kasita mwawukana enkolaganayo evaawo ne Katonda awo oba oyonoonye muki mu maaso ge. Era buli kimu kyonna ekituleetera okwonoona kitwawukanya ffe ne Katonda. Ne Katonda yali atutonze ng'eno ensi tulina gifuga nga tukozesa nga tuli mu mateeka ge mu ngeri ze. Okitegeera? Kubanga era bwe tulaba mu kitabo kya Matayo mu kitabo kya Matayo mu kitabo kya Luka essula ye11 nga abayigiriza ba Katonda abayigiriza ba Kristo bamugamba tuyigirize okusaba. Kitegeera? We yali abagamba okusaba yabagamba musooke musabe nti kitaffe aliwa? Ali mu ggulu. Kitaffe ali mu ggulu. Ekigambo taata kitaffe kitegeeza mu Luzungu kitegeeza source. Oba ensibuko. Okitegeera? Oba obugabirizi bwaffe. Ekitegeeza obugabirizi bwaffe bonna tebuli ku nsi kuno. Obugabirizi bwaffe bonna buva wa kitaffe aliwa? Mu ggulu. Ali mu ggulu. N'agamba tusabe okwagala kwe, let your will be done on earth. Okwagala kwe kukolebwa wano ku nsi. Ebikolebwa mu ggulu bebiba bikolebwa wano as it is done in heaven. Ebikolebwa mu ggulu bebiba bikolebwa wano ku nsi. Ne kati we tulaba ebigenda mu maaso kati mu nsi olowooza bye bikolebwa mu ggulu? Byanjawulo. Ekitegeeza kati okwagala kwa Katonda si kwe kukolebwa wano ku nsi. Lwa kibi kiri ekyatwawula wakati waffe nani? Ne Katonda. Naye ekyakomyawo Kristo, ekyaleeta Yesu Kristo kuzzaawo nkolagana yaffe ne Katonda. Era kubanga yajja n'atugamba nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Okitegeera? Atuzzaayo mu eri enkolagana eyakola ki? Eyavaawo wakati waffe nani? Ne Katonda. Kyekyaleeta Kristo. Era ng'atutwala mu bwakabaka obwaki? Obwa Katonda bwe bwakabaka bw'ekitangaala. Mu nsi kuno ensi eno efugibwa obwakabaka bubiri. Obwakabaka bw'omwoyo manga obwakabaka bw'ekitangaala n'obwakabaka bw'ekizikiza. Obwakabaka bw'ekitangaala kwe kumanya ge magezi knowledge. N'obwakabaka bw'ekizikiza bwe butamanya. Kati sitaani atukumira nnyo mu butamanya. Mu kizikiza. Mu kizikiza. Atukumira nnyo mu ki? Atukubiza nnyo mu kizikiza mu butamanya. Kumanya mazima twavaawa ensibuko yaffe entuufu eririddawa. Ayagala nnyo tuleke kumanya ekyo kyennyini Katonda kye yatukola ki? Kye yatutondera okubeera. Kati ne tubeera nga buli kaseera tukola ki? Tubeera tukola ebyo ebikontana naki? Ne Katonda kyayagala. Ebikontagana ne Katonda kyayagala n'ekyatutonza. Kubanga ekyatutonza ku nsi kuno kufuga nsi eno Katonda yagituwa. Kubanga tuli myoyo. Ensi eno tesobola kufugibwa myoyo. Kankubulira kiro tesobola kufugibwa byoyo. Katonda yatonda omwoyo naye n'aguteeka ku nsi kuno n'ateeka ku nsi kuno naye ng'ensi yo eri visible, ensi eno erabikako kubanga ensi y'omyoyo terabika. Naye ekintu kyonna okufuga ensi eno kirina okubeera n'omubiri. Yensonga lwaki ne Sitaani naye yali akema jjajjaffe Adamu Eva yakola ki? Yafuna omubiri. Okitegedde? Omubiri yajjira mu musota. Okitegeera? Ne Adamu naye bamukolera omubiri. Gwe mubiri gwaffe kati ffe tuli mubiri era tuli ba ku nsi. Naye guno omubiri guno golabako. Naye ali mu ffe owaffe owaddala, omuntu owaddala ali munda mu ffe gwe mwoyo. Yoyo omwoyo Katonda gwe yajja okukola ki? Kristo gwe yajja okutaasa ogwali gwawukanye wakati w'omutonzi waago nagwo kubanga omwoyo gwava mu Katonda. Okitegeera? Pati ya Katonda. Kubanga Katonda yagamba leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Mu nneeyisa yaffe tulina okuba nga tweyisa nga Katonda we yeeyisa. Buli gye tukoma okweyisa obubi kiba kitegeeza tetweyisa nga Katonda. Kituufu. Okitegedde? Tuba tweyisa mu ngeri etali ya bwa Katonda. Kati Kristo ye yakomawo kuzzaawo ki? Kuzzaawo ekyo. Nkolagana wakati w'abantu ne Katonda. Yensonga lwaki ne Katonda kuba Kristo Katonda naye we yali ajja ku nsi kuno yalina okufuna omubiri. Yesu gwe tulabako kati oba gwe twogerako yali Katonda mu ki? Mu mubiri. Kati Katonda ya mwennyini yajjira mu Jesus. Katonda ye yajjira mu Yesu.
Katonda yakola omubiri yayekolera omubiri kubanga itasoka ye Katonda wa mazima tasobola kumenya mateeka ge. Bible tugamba nti Jesus mwana wa Katonda era story yeri Mary Magdalena conceiving ne moyo mutukuvu okuzaala Jesus. Jesus abeera ati nga Katonda ali mu ye. Anti katika Yesu gwe mubiri Eva gwe yazaala banga Mariamu gwe yazaala omubiri nga olaba omwana gwe mubiri ne kati omwoyo omuntu eyali mu Katonda omuntu eyali mu Yesu yali Katonda ye Katonda mwene. Tebibuzaabuza tebibuzaabuza mukkiriza natali mukkiriza baddewa tebibuzaabuza byangu nnyo woba osoma ki woba osoma Bayibuli byangu nnyo okutegeera nga nawe wenkunyonnyodde Bayibuli mweri ekirambika negamba nti Katonda yagira mu mubiri gwa Jesus kiri wetusoma mu kitabo kya Isaya essula ey'omukaaga mwe kiri Isaya essula ey'omukaaga Isaya kigamba kitya essula ey'omukaaga egamba Isaiah chapter 6 baada ebona tusonyiwa muko katini kanonye wano enono ndagaano gye tuli mu nkadde baali nga Isaiah alagula okujja kwani kwa Jesus okujja kwa Isaiah alagula okujja kwa Jesus Isaiah kabanji banabbi abalagula okitegeera essula Isaiah chapter 6 nange so yekyogera twala obujja mpolo ginoonya tujja kukyogera tujja kulaba waawo naye Isaiah yali alagula nga agamba ng'agamba nti Yesu ajja kujja yali agamba unto us eriffe omwana azaaliddwa Jesus Yesu Kristo eriffe a child a son is given okitegeera omwana yazaalwa Kristo naye ate eyatuweebwa okitegeera eyatuweebwa yali ani ye yali Katonda muki mu mwana ye yali Katonda mu mwana Katonda yennyini mwene aliko kamera okitegeera okitegeera kyejogera kino bera sikyulyangako nkisoze osose kyulya kunze obijjawa osose kyulya sikyulyangako ndi Jesus gwali mubiri kada gwe yakola ye yagira mu gwo ate nga yajja atekewo okutabagana wakati w'abantu ne Katonda so kati kwali kutabagana kwe ye nga ali munda mu Jesus naffe okitegeera Katonda kwa so wende Jesus tataliyo kati leka nkunyonyole moyo gwa Jesus bogwe Jesus Yesu Kristo ye yali Katonda mubiri mulinye erya patiri okitegeera n'erya mwana n'erya mwoyo kuvu ye yali Katonda lindako kati kyabuza ali ku kamera mutuufu nti bwabanga Jesus Katonda yagira mu mwoyo gwa Jesus ne Jesus tumuli Jesus gyali gwo mwoyo gwe guliwa anti kati leka nkubuulire kati wemba mwogera kale oba wabuuziza ekyo ekibuuzo kirungi naye ekyo bwe busatu bwa Katonda okitegeera bwe busatu bwa Katonda kati obwo busatu bwa Katonda ziringa office Katonda mwakolera emirimu gye okitegeera Katonda ali omu nagenda mu office kati kiringa gwe wobeera maama okitegedde ng'olina omwana oli maama ate oli mwana wa maama okitegedde ng'olina maama wakuzaala oli muntu omu ndi mwana ate ndi maama okitegeera okitegeera kyegezaako kugamba oli muntu omu anyway tujagenda yenna ali kuno ng'alaba ng'oli mukkiriza kino kigambo kya Katonda kiwa obudde okiwa matogeremu Isaiah obere ng'ate onoonya ssuula eyo ba chapter essuula ey'omukaaga essuula ey'omukaaga gisome yonna mujja okusanga ekiwandiiko ekyogera oba ekirambika ku mukulu waffe kyagezezaako okutubuulira ojje mu ka comment section obeeko ky'otugamba naawe
kubaza kino mbadde sikiwulira kakati bwe kiba nti Jesus yajja ajjewo ebibi byaffe kati tiyali Jesus yali Katonda mu Jesus katuddeyo ko waliwo kye sitagambye mu ntandikwa Katonda kwagala Bayibuli bwe tugamba kitabu kya Yokaana so Katonda kwagala Katonda we yali atonda omuntu we yali atutonda we yali atonda Adamu yayagala Adamu okitegedde ne Adamu we yayonoona Katonda yagamba Adamu wolirya ku kibala kino okola ki olunaku lw'olikirya lw'onoofa okitegedde lw'onookola ki ojja kufa era Adamu olwalya ku kibala yafa teyafa okufa kw'omwoyo okufa kw'omwoyo ojja kubikuka ate teyafa n'okufa teyafa naye enjawukana yaffe ne Katonda awo we twayawukanira ani awo tuba tufudde okitegedde tuba tufudde mu mwoyo tuba tufudde awo tuba twonoonese kati Yesu Kristo yajja kutuzaawo nkolagana ne Katonda kati kyembadde nkunyonnyola didako kyembadde nkunyonnyola kiri bwe kiti Katonda kwagala Katonda yatwagala nnyo n'agamba mu kifo kyaffe okufa ye kajja akole ki ye n'afuuka omutango gyali kubanga ekibi kyaffe kyali kigwanira kufa ate Katonda wa mazima ate Katonda mwene asala mazima ate ye yafa si Jesus kiriwe kiti kati Katonda mu kifo kiffe ky'okufa ye yajja n'azzaawo enkolagano ye n'ajja mukola ki n'ajja mu mubiri oba ontegeera n'ajja mu bubiri n'atufiirira ye n'afa mu kifo kyaffe era ye yatwala ekifo kyaffe ffe mwe twandifudde kati kiringa nga olina omwana ng'oli mulamuzi oli judge omwana we ne bamuleeta mu kkooti ngazizza omusango ng'ekibonerezo kyalina kya obanga agenda kusasula nga bamugambye asasule $5,000 okitegeera asasule $5,000 kati gw'omulamuzi n'omusalira ekibonerezo alina okusasula emikolo kubanga amateeka galina okukola ki galina okulamula alina okusasula ekibonerezo ekyo alina okusasula $5,000 n'omusalira ekibonerezo asasule $5,000 neggwe omulamuzi n'ova wali kubanga omwana we omwagala ate olaba batalina ssente oba kiki gwe n'ovaayo n'oleka kiri entebe ye ey'obulamuzi n'osala ekibonerezo neggwe omulamuzi n'ojja n'okikola ki n'osasula ssente oba otegera kye nkugamba ogezaako kukitegeera owa Kabero ntegeera kakati nga bw'okyogedde ekya kooti kati tugambe nti Mukama Katonda alina yamukulira naye talina amukulira ate nga ye Katonda ye mulamuzi era yateekawo ekibonerezo ye yateekawo ekibonerezo ate yawadde ekibonerezo yateekawo ekibonerezo babanga ye mulamuzi ng'ateekawo ekibonerezo lwaki yaba yeebonera kati anti lwakuba akwagala anti kiraga omukwano gwalina wakati wo naye nti oli mu nsobi otaka okubonerezebwa naye omukwano gujjalina lwakuba akwagala nnyo n'akusasulira omutango n'akusasulira ki naye ng'olina okukimanya nti nali nakola ensobi nsasuliddwa omutango nga tata bw'anaagamba tata waka n'agamba nti mwana gwe wakoze kino nakiri naye osaana kino ate n'amala ye n'akola ki n'akijjawo wakitegerekese okitege bwe kiri kati ne mu bwa Katonda w'ekito bwe kikola ki bwe kiri kati Katonda yennyini ye yajja n'atukola ki n'azzaawo enkolagano eyo y'ensonga lwaki buli amukkiriza abeere naki n'obulamu obutaggwaawo bwe bwatuddizibwa buli akkiriza Kristo naye ate okutusonyiwa okwo okuzzaawo enkolagano eno ne Katonda aba atugamba tukomewo tuddemu byatugamba okukola so si ate tukomewo mu bwa Katonda Katonda Kristo atufiiriridde atunaazizza n'omusaayi gwe ate tusigale nga tweyisangayo tukola ki nga we twagala nga we tweyisa nga we twali tweyisa okitegeera kati eno tuba tuzze mu nsi ekola ki
entukuvu mu nsi endala mu nsi empya. Aha, tolina kusigala na mizeejo na mbeera zo wali okoleze eki oba oyingidde ensi endala. Kati era ekizika nkuwe example yemu yo gyengenda okukozesa. Kati oyo mulamuzi kasita akusasulira omutango ate takusuubira kuddamu kukola ensobi eyo gye wakoze eki gye wakoze okitegedde aba takusuubira kukola ki ensobi gye wakoze tuddamu gikola. Kati era bwe tudda mu Bwakabaka bwa Katonda, Katonda tatusuubira kukola ki kwonoona kuddamu ate kwonoona. Naye obuzibu bwe tulina we tudda mu Bwakabaka bwa kasita tulokoka tusigala tweyisanga ki nga bwe tweyisa. Embeera zaffe tezikola ki tezikyukako. Woba walokoka tulaba abalokola abamu basigala bakyakola ki bakyalimba bakyayenda bakyawaayiriza bakyakola buli kimu kyonna ekikola ki ekyesittaza. Kyemanyi ku bagoberezi baffe tebatenye kwagala video mpanvu. Ebigambo birungi nnyo era bisengese bulungi nnyo. Oyo yenna alabanga mukkiriza tali mukkiriza ajja kufulamu ekyokuyiga. Tugenda kuwumba kubanga tusabyogera byonna era tetusobola kubimaliriza byonna tukolanga obutundu kubanga kyemba banyika abagoberezi baffe bwalaba nti video ya sawa tagiraba dakika tagiraba dakika nga biri mwago obaga gamumala n'atuula kiyambako okugiraba n'agimalayo gano okujja okugira katono nemwe sisitazo okuba munemo sisiwazo olw'obuwanvu bwayo. So kati tube nga tufunda kubanga tutandikidde wabi tutandikiddeko ddala Katonda engeri gye tutondamu. So tujaga tuzimba mpola mpaka waje tuli ekyo kirungi tugende maaso. Kati nga ogambye nga tugenda okuwumba nga tugenda okumaliriza mbadde ngezaako okubannyonnyola wajje twakola ki wajje twava na kike tuli okitegeera na kike tuli bantu tuli myoyo egiri muki egiri mibiri. Omuntu gwe gwoli mwoyo guno omubiri gugenda kufa guvunde baguteeke mu ttaka gukole ki guveewo. Naye ekintu ekigenda osisinkana omutonzi waakyo eri gye kyava gwe mwoyo oguli mu ggwe ogutuula mu ggwe. Era Katonda afa nnyo ku mwoyo okusinga omubiri. Nga tuzzeewo katunonye mabega ekyawandiikibwa kikino nkijjukidde kiri mu Isaiah essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omukaaga. Isaiah chapter 9 verses chapter 9 verse 6 to bojja soma verse 6 yokejja bamala leo sobola okweyongerayo wansi paka ku lunyiriri olw'omusanvu oba olw'omunaana. Naye tugenda kusomako olw'omukaaga mulabe kiki mbadde mbannyonnyola. Lugamba ngenda kusoma mu Luzungu kigamba unto us a child is born. Ekitegeera unto us a son is given and he will be our ruler. He will be called a wonderful counselor, mighty God. The mighty God. A wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and the Prince of Peace. Yes, son. Yes, Yesu Kristo. Nabbi Isaya bye yali alagula ku ye nga myaka ndowooza ebyo ng'emyaka 4 nga Yesu tanakola ki nga tanajja byalagulwa ku ye byalagulwa ku ye mu ndagaano enkadde byalagulwa. Okitegeera omwana ajja kuzaalibwa manga omwana ajja kuzaalibwa a child will be born and a son will be given. A child will be born gwe mubiri and a son will be given. Sikategeera bwe kiri omwana agenda kuzaalibwa ye Mariyamu naye son gwe mwoyo. Okitegeera ogenda okubeera mu mwana okitegeera anyway gwe mwoyo gugenda okubeera muki. Era wano n'ayongerayo ng'amunnyonnyola he will be our ruler, he will be called a wonderful counselor, mighty God. Mujja genda musomeyo mu kinyonnyoka ekyawandiikibwa ekyo okitegeera ekyalagulwa ku kujja kwani kwa Katonda mu mubiri. Katonda mu mwana
oba Katonda ku nsi. Okitegeera Katonda ng'ajja ku nsi jjukira n'aggambye nti ku nsi kuno omwoyo gwonna ogulina okujja ku nsi kuno gulina okubeera neki gwina okubeera n'omubiri muguumuzibwa yensonga lwaki mwe gutuula tegusobola we gubeera ku nsi kuno teguzina kye gusobola kukola afuna omubiri webale okitegedde yensonga lwaki n'oli waba ayogerera ku muntu ogamba jjajja wange anjogereddeko ayogerera muntu tasobola kwogereraawo okitegedde ayogerera ku ki afuna omubiri gwabeeramu n'akola ki n'alyoka ayisaawo obubaka bwe eryo etteeka Katonda yaliteekawo ate ye tasobola kulimenya wadde asobola okujja naye tasobola kukikola kubanga awo aba yecontradictinze ne sitaani we yali akema Eva naye yali akimanyi nti omuntu weetaaga omubiri ensonga lwaki ne sitaani naye yakozesa musota yayitira musota teri ngeri yonna asobola okuwulira eddoboozi oba ekigundigundi mwoyo tegulina mwoyo guli awo gwetaaga omuntu gwetaaga ekintu fresh ne gwogereramu okitegedde waliyo omulokola ajja n'akugamba bweyawulidde Katonda ng'ayogera yabadde ali awo nawulira eddoboozi Katonda ayogera gyekiri osobola okuliwulira n'oliwulira nti liriro oba tosobola kale kuwulira nti ddoboozi lyakantu oba Katonda tomanyi Katonda waayogera n'owulira eddoboozi tomanyi Katonda waayogera ne Katonda ayogerera mu bintu bingi oli yakugamba nti yawulidde eddoboozi ya Katonda nga limugamba kino na kino ate gwogambye nti Katonda anti naawe oli mubiri tasobola kwogera nga ali mu mwoyo anti naawe oli mubiri amala kukozesa ki katolaba kankunyonyole ekyo kyogezaako okubuuza kati kiringa okugamba nti oli kale katugenzire omwoyo omuzimu gwa taatawe gumulinnye omwoyo gwe gubeeramu n'ogwa taatawe gubeeramu okitegeera kingezaako okugamba mubeeramu egi ate giyinza n'okusukkamu n'embeeramu mingi mu mubiri gwe ogusinga manyi gwe gwogera okitegeera ate ne Katonda naye ayinza okwogera naye ayogera kituufu kyowulidde kituufu Katonda ayogera omukkiriza n'atali mukkiriza nga newankubadde tulina amadiini ag'enjawulo ge tusinziza oba ge tukkiririza but still Katonda asigala aliogwa kyoba olaba nze ngamba omuntu mu buli ddiini mwoli tegeera Katonda kyakwagaza okukola beera muntu mulamu beera mutukuvu try to do what God wants you to do sijakera kumakya nkugamba jangu olokoke jangu mubukatoliki bwe businga jangu mu busiraamu nze nzikiriza nti tugenda mu kifo kitya kimu naye waliwo akuterie kubo najja ne wabako nakwata kubo najja nobera ko linakola ki bwemba ngo lyave yasonze no lyave lingasonze no nabero ngasonze tebassekana mu kifo kyekimu fera tunonyane fera tunonya Katonda naye ate ekkubo eritutuusayo liririmu lyeririwa si makubo abiri lyeririwa tujja koma tulyogereko gundi affe naddako tujja kubanga twogera ku kkubo eryo tujja okutandika nalyo ettuufu lituna okusangamu Katonda atakumira mpeera mpozi gwolina akatalekeka okujjako baagaliza ebirungi byokka n'okubaagaliza olunaku olulungi n'emirimu gye mukola Mukama abawa omukisa musobole okufuna mu bye mukola n'okulabirira abo Katonda babawadde mu buvunaanyizibwa bwa mukola ki okulabirira Mukama abakuume abankolera obulungi. Amannya yenze Nyondo Rozet era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin nebeeranga erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter
Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glam. Nyondo Media.